nakulaba beyiweza tanalaba kigenda mu maaso seka bikwele wano lingi feso banange okusamuliza masavu gusa abasajja bali wanati sajja muwanvu mumulaba funyamu yes kama katonda era ngenda kubadde yongera era mbayita abantu bukatira kaleke mujje mulabe nguni mujje mulabe kickboxing nzize n'abantu bangi Kampala mulese yenna tabangako Ssemuto ndese Kampala mpita abantu bangona abadi cash hotel mwene yanza yemtukoledde manager brigadier balemeze mu gardens awe tuliwe tukulidde opposite ne Mulusa mujje mbere omutwalo gumu gweguti kuyingira emitwalo ebiri VIP meze emitwalo 5 kimanye meze emitwalo 5 mugenda kujijuza Ssemuto Alex nijja kumusomegezaawo kickboxing amane nti kickboxing atambula ati kickboxing amwija atya nani dewongera gatifu okuva iganga nze kubaiza okuloza oli mumpi mumpi nijja muwanvu era ekyokola nkimanyi bulungi nnyo era nzize kuzina kickboxing essaawa zino wendi nze ndikiriya byonna kyonna ekibeerawo kyonna nze wendi era Ssemuto ku luno ate ngenda we Ssemuto ngenda mulabisize yewuwe mukube nga bamulaba abantu Ssemuto kapeeka masuulita tuli eyo tujja olulwana luno main fight eri wakati wa Doyongera Abdulatif oyo nno champion wekamuli ne Ssemuto Alex oyo nno wa Golola Talent Academy ngate omwana wa Ssemuto tugenda kuberako n'enwana ez'abakyala tugenda kuberako ne Docas Nantongo si Docas Nzukuru ayina munne gwagenda okukola naye ava irira mbwerira oluguudo lukyajja nefe tusazeewo ne tugamba katugende maaso era ku side eno ndi ne Dewongera Abdulatif Dewongera Abdulatif musajja champion azze ayina enwana z'alwanye nga ziwera ayina mu knockout